Henry Kyemba, omuwandiisi yakola mu gavumenti ez'enjawulo, yassizza omukago ogw'enkomerero. Abafamire bategeezezza nga musajja mukulu ono bwe yafa ku lunaku olwokuna ku makya ng'atebera myaka egy'obukulu 84. Ono ye muwandiisi ow'ekyama eyasooka owa Pulezidenti Apollo Milton Obote, ssaako ne Idi Amin Dada ng'era yaliko minisita w'ebyobulamu mu gavumenti ya Idi Amin, n'abeerako minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti wansi wa Pulezidenti Museveni. Ono yaliko memba wa Constituent Assembly ey'abagassemateeka wa 1995 era nga yaliko memba mu paalamenti ey'omukaaga mu ggwanga lino erya Uganda. Ono era yaweerezaako nga memba w'akakiiko akaddukanya emirimu gy'essiga eddamuzi ng'era yaliko chairperson wa Madivan Foundation Scholarship Committee era nga Kyemba ono yaliko Rotary District Governor. Kyemba ono yabeerera First Principal Private Secretary wa Prime Minister yasooka w'eggwanga lino erya Uganda Dr. Milton Obote. Kyewuunyisa abantu bangi ssaako naye mwennyini. Era ng'omulundi gwe yali yasooka okusisinkana Dr. Apollo Milton Obote baasisinkana ku Busoga College Mwiri mu masekkati g'emyaka eg'5. Yadde ng'ono yali aweereza mu ofiisi ey'owaggulu ennyo mu ggwanga, wabula okusomoozebwa kwe yayitamu kwali kungi ddala, nga kw'otadde n'okubeera nti obulamu bwe bwabeeranga mu katyabaga gaako okubeera ng'attibwa. Kyemba y'omu ku baawoona okubwa essasi lwe baali baagala okutta Dr. Milton Obote mu Desemba ng'ennaku 15 1969, nga Dr. Apollo Milton Obote yakubwa essasi bwe yali ng'ava ku Annual Delegates Conference eya UPC ku Lugogo Indoor Stadium mu Kampala. Lyakuba Milton Obote mu kamwa ne limenya amannyo g'abiri ne liyita mu ttama ne lifuluma. Era ng'essasi ery'okumukuba Obote yali mu mmotoka y'emu ne Henry Kyemba ono. Si gwe mulundi gwokka, omulundi omulala era yali ne musajja mukulu ono Dr. Milton Obote bwe baali nga bava ku kitebe kya prisons ku Port Bell mu 1970 mwezi gwali gwa mukaaga. Bano ne bawona okubeera nga bagwa mu ambushi ng'eyagigwamu ye yali Vice President wa Milton Obote John Babiha akaseera ako. Okusinziira ku Kyemba, agamba nti ebintu bingi nnyo omuntu abeera mu ofiisi ey'omukulembeze w'eggwanga by'abeera asuubira okubeera ng'asanga. Ono agamba nti yadde ng'abantu abasinga babeera balaba birungi omuntu byali mu kunyumirwa, naye amazima gali nti wabeerawo okusomoozebwa kungi nnyo. Era nga Kyemba buli kaseera bwe yalinga yeemulugunya eri mikwano gye olw'okusomoozebwa kwayitamu, bo baamujjukiza nga kimu birungi byafunayo. Musajja mukulu Milton Obote yali alina obuyinza obukyusa Henry Kyemba wabula teyakikola, nga Kyemba ono yasigala amuweereza mu kiti ekyo paka mu January w'ennaku 25 1972. Era nga mu kaseera omuduumizi wa Uganda Army Idi Amin bwe yajjira mu buyinza, Henry Kyemba yali omu ku bantu 30 abaali bakiikiridde Uganda mu Commonwealth eyali etudde mu Singapore. Era nga ye yali Kyemba ono yategeeza Dr. Milton Obote amawulire ag'okuba nga awambiddwa. Mu buweereza bwonna Kyemba ono bwe yalimu, agamba nti okumulonda okubeera minisita wansi wa Pulezidenti Idi Amin kyali kyewuunyisa nnyo, kubanga mu kaseera Idi Amin we yawambira Kyemba ono yali bweru ng'ali ne Milton Obote. Era nga Kyemba ono yasobola okwemulula n'akomawo Uganda okubeera ng'akisinkana pulezidenti omuggya. Ono bwe yeeyanjula eri musajja mukulu Idi Amin, yamutegeeza kimu agenda ajja kudda ku Mande boogerezeganye. Kyemba kwe kumubuuza mu ofiisi ki, Amin n'amutegeeza nti mu ofiisi ye. Kyemba kwe kumutegeeza nti yabadde Private Secretary wa Milton Obote. Amin kwe kumuddamu nti kakati ye Private Secretary we. Yali alowooza nti awo waakomye okuweereza gavumenti ya Idi Amin, wabula Idi Amin yagattako okumulonda ku kyobwa Permanent Secretary mu Ministry of Culture and Community Development. Era ng'ono yali avunaanyizibwa ku Community Training Center y'ensamizi yali etendeka ba Community Development Community Officers. Mu Septemba wa 1972, Kyemba ono yali ali mu kutambula okugenda Entebbe okwaniriza Minisita Ambassador Yokusofa Tengo. N'awulira ekirango ku radio nga kigamba nti baminisita 5 bagobeddwa. Mu abo mwalimu Yokusofa Tengo eyali asuuliddwa okuva mu kabineeti. Ku lunaku olw'engo yali alina okubeera omugenyi omukulu ku mukolo ogwali ensamizi. Wano Kyemba kyava akwata essimu n'akuba ku State House okubeera nga yeebuuza minisita ki omujja wabula nga pulezidenti taliiwo. Wayita akaseera katono ne wajja owa poliisi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Eyamutegeeza nti bamwagala ku lukomo lw'essimu. Kyemba yasooka kwekanga kubanga mukadde ako omusirikale okubeera nga yakuleetedde amawulire kyabeeranga kintu kyakwennyamira nnyo. Agenda okukwata essimu ng'aliko ye Pulezidenti Idi Amin. Ono yabuuza Kyemba nti kiki kyagamba. Kyemba kwe kumutegeeza nti ensamizi waliyo omukolo ogw'okutikkira wabula minisita abadde alina okubeera omugenyi omukulu ku mukolo ogwo ate agobeddwa. Awo Idi Amin kwe kumutegeeza nti awo ye munnyini Kyemba ye minisita. Bw'atyo Henry Kyemba bwe yafuuka omu ku baminisita 18 abali wansi wa Pulezidenti Idi Amin era ng'oluvannyuma ono baamulonda n'okubeera minisita w'ebyobulamu mu gavumenti y'emu. Ebiseera bingi Henry Kyemba ono yabuuzibwa lwaki asigala aweereza mu gavumenti ya Idi Amin abasinga gye baali batya. Wabula Kyemba naye yategeeza nti oluusi yalowoozangako okugenda mu buwaŋŋanguse era ng'omulundi gumu yali afunye omukisa bwe yagenda e Lagos mu 1972 mu biseera Benedicto Kiwanuka we baamuttira. Nti wabula ono bw'agenda e Lagos n'alowooza ku ky'okusigalirayo ddala. Yalowooza ku muganda bwe nabeete yali CEO wa National Insurance Corporation. Baganda baabalala ssaako ne maama we ng'okubalekawo abanga abaliddemu olukwe. Bw'atyo n'asalawo okubeera ng'akomawo. Ono yasigala aweereza gavumenti paka mu February wa 1977 Archbishop General Luwumu ssaako ne bakabinet ministers babiri bwe baabattira. Ekyokubanga Henry Kyemba yali chairman w'olukiiko lw'abaminisita b'ebyobulamu ku lukalu lwa Africa. Yakozesa omukisa ogw'olukiiko lw'ebyobulamu ogwali guli mu kuteekebwateekebwa ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna era ng'olutuula luno lwali lugenda kutuula mu Geneva. Kyemba yagenda mu lukiiko olwo era bw'atyo n'alondebwa okubeera Vice President owa World Health Assembly mu 1977. Kyemba bwe yava mu lukiiko olwo olwali mu Geneva yakwata ennyonyi n'agenda bugenzi mu London. Ensonga endala eyamuleetera okubeera ng'alwawo okulekulira okuva mu gavumenti ya Idi Amin tekyali nga kyangu kulekulira gavumenti ya Idi Amin n'osigala ng'oyinaayina ku nguudo z'omu Kampala era nti bangi mu gavumenti ya Idi Amin baali basaba abeere ng'abagoba bugobi olwo ng'omuntu lw'ayinza okubeerako n'akabembeekereza ne yeekweka mu mirimu gye egya bulijjo. Kyemba ono yabeera mu buwaŋŋanguse paka mu 1986 wabula ng'ekintu kyasinga okwevuma ye muntu agenda n'awangalira mu buwaŋŋanguse n'ategeeza nti obulamu bwayo si bwangu n'omulundi n'ogumu kuba mubeeramu okutyoboolebwa ateekako n'okukola ennyo. Kyemba bwe yali mu buwaŋŋanguse yasobola okubeera ng'awandiika ekitabo kye yatuma State of Blood the Inside Story of Idi Amin era nga stories ze yateeka mu kitabo kino abantu bangi bazoogeddeko era naye bw'atyo n'ategeeza nti story ezo zaakubeera kitundu ku byafaayo by'eggwanga lino erya Uganda. Ekitabo kino yakiwandiikira mu mwezi gumu ng'ayagala General Assembly ya UN yaliwo mu Septemba 1977 watuukira abeere ng'akimaze asobole okubeera ng'akyanjulayo. Henry Kyemba ono yasomera ku Busoga College Mwiri kuva mu 55 paka 56. Bw'atyo n'agenda ku ssettendekero Makerere mu 57 paka 62 n'atikkirwa Bachelors of Arts in History. Kyemba era alina Master's degree in History okuva mu Northwestern University mu ggwanga lya America era ng'abadde alina ne Certificate in African Studies okuva mu University y'emu. Ono alina Honours degree mu History okuva mu University of London.